Lopu Joel Ssennyonyi ne Esigi David Lewis Rubongo yamukolerani. Twateesa ntulina kweyiwa ku nguudo okusobola okubanja obuwanguzi bwaffe okuggyako gavumenti eno. Naye ate mmwe mutuvuga mututwala mu kkooti, ekigendererwa kyammwe kye kiriwa? Baganda bange ne bannyinaze, okuggyako gavumenti si kwokya musota. Togenda bugenzi n'ofuna essanja n'akabiriiti n'obabula. N'omulalu n'atalowooza nnyo ekyo kisobola okumwanguyira okulowooza. Okuggyako gavumenti kuyina okubeera strategic. Okyama ne wootalina kukyama naye ng'oyagala kubuzaabuza mulabe okugulaga nti okyamyawo. Muleke kulowooza nti okuggyako gavumenti kutambula lugendo lwa kugenda straight. Okuggyako gavumenti kuyina okubeeramu diversions. Okusobola okudivertinga omulabe okumujja ku pulaani ye entuufu. Kyova olaba bannayuganda gavumenti ebadde ekyatulemeddeko. Mulowooza nti buli strategy erina okukozesebwa okuggyako gavumenti erina kuyitira ku social media. Ekibuuzo kiri kimu. Ono ye gw'ogenda okuggyako gw'olaza amapeesa go gonna, mbu ye takulinze, era ye takulaba, oba ye kiggala, oba gwe baakugamba nti ku social media okwo kwokungira nti tugenda kweyiwa wano, omulabe ye tabeerako. Nga Museveni bwe yakikola ddi n'agamba nti ekabamba tujja. Nga Museveni bwe yakikola ddi n'agamba nti mumalire Barracks olubiri olwaleero tugenda kujja okuwambawo. Njagala obbategeezaako. Omuntu yenna atakkiriza kulemberwa y'oyo abeera talina kigendeerwa. Omuntu yenna akkakkanya obukulembeze bw'agamba nti akkiririzaamu era nga bwe bukulembera, oyo abeera talina kigendeerwa. Trust the process. Weesiga obukulembeze bwo ate era okitegeere nti obukulembeze bwo tebukola nsobi. Tebugenda zannyira mu ntegeerayo. Kubanga entegeerayo bwe bunaagizannyiramu, already pulaani y'entegeerayo eri ku media eri regulated by ate gw'oyagala okuggyako. Kitegeeza tulina okutambula ng'omusota mu kwenunula. Omusota gutambula guti. Teri musota gwesika direct. Omusota gutambulira mu zigizaaga. Muleke obukulembeze bwammwe bubuzeebuze omulabe. Oba osanga naawe mwagala tujja kutuukawo, ate oyinza n'okwesanga nga we tutunudde oba ye butunudde si we bwagala okutunula. Naye mulekeraawo okulowooza nti pulaani zammwe mugenda kuzanjaala. Oli nayimirira ku live, bannange tugenda kukuma bino, bannange tugenda kuyiwa oyiro mu nguudo, bannange tugenda kukola bwe tuti. Kakati kambuuze, oli bweru oyagala kutuusa ku mukyala bulabe oba oyagala kumukonkonamu ku miggo, naye okonkona omulaga pulaani zo ne byogenda okukola nga gudde waggulawo aggulawo. Mulina omwana gwe mwalabye oyo muhoozi gwe yataddeyo, mwetegereze ennyindo efaanana yaani? Si yange ono y'omu kubakoze, naye nga tomulabangako ku media. Video gye yasoose okukola mbu ye yamukwasizza, olowooza wammwe? That is the question. Olowooza wammwe? Kitegeeza ekyo kyennyini kye mupuriikinga mmwe baagala obbakwatira, naye ng'ate babataddemu ababasikiriza nti bayidde olaba bakutte nono, naye omumanyi gwe baakutte. Oyo muwozi gwe yapostinga, gwe yatwitinga ku X ye, omumanyi? Omanyi waawa? Wali omulabyeko? Mbategeeza ekintu kimu, okuggyako gavumenti si kwokya musota nti n'omulalu asobola okwokya, n'atalowooza nnyo asobola okwokya. Kuyina okubeera okulowooza okw'ekiko ekyawaggulu. Muyina okubeeramu okubuzaabuza okw'amaanyi. Omuliro ogufumba emmere tegubuubuuka, naye guba gujja kwokya. Era bw'ogutunuulira ng'oli muto,
toyinza kukikkiriza nti gusobola okuggiisa emmere. Kyokka ate omuliro ogwokya omusota sipiidi kwe gwakira olowooza gusobola okwaka omwaka mulamba naye nga tegusobola kusukka ddakiika 5 ogw'essanja. So omuyimbi yayimba nti akaliro nupu kaliro si kiriro, nkiddamu nupu kaliro so si kiriro. Ne kano nkabategeeza n'omwavu asaba, n'omwavu asaba. Obutali bwenkanya bwa sigaddamuzi gwe bwali bukutumyeko okutta omuntu, mbadde manyi nti naawe akunyiiza odduka ogenda mu mateeka gy'omanyi gye gatakola because olina okukola ekituufu ne wakati ng'okoleddwako ekitali kituufu. Olina okuyita mu mitendera ne wakati nga tebayise mu mitendera lwa nsonga muntu bw'akulumya naawe n'omulumya ate weewunyeyo n'akusookayo mu mateeka, ani abeera munda? Kummwe ababiri. Era osobola okuyimirira mu maaso g'owekitiibwa omulamuzi anti amateeka tegakola, anti munnange amateeka tegakola mu maaso ge. Kati gayinza okutandikira ku ggwe okukola ki? Okukola. Nabwe kityo bakama baffe baba basazeewo bagende mu mateeka bayinza okuba si ge baagala naye nga mubadde mweyanjadde nnyo nga bataasa nammwe, nga bayamba nammwe. Oli naakugamba nuupu terina mugaso, ffe tuzzeeyo mu people power. Omanyi ambuleera eyo bwekubikkiridde, omanyi ambuleera eyo bwekubikkiridde. Bw'omala okukola by'okola mu people power ng'odduka nga weekweka mu nuupu, nga nuupu ekuwa ambuleera. Otherwise mwe musobola okuba nga Jamiru mukulu. Nzikiriza tukoleddwako ebikolobero, tusibiddwa, tubuziddwawo n'ebirala bingi kuba pikica nga tetwalina ambuleera eri legit etubikkirira. So eno ambuleera eringa ng'ennyumba. Bwe tumala okukola byonna bye tukoze nga tudduka nga twekweka mu ambuleera ng'etubikkirira. Eyo ambuleera y'ensonga lwaki okyasobola okulaba ku Jamshid Kavuma kulikayo musiraamu. Saba ow'ekitiibwa Allah akunyweze era akunywereze ku nkyukakyuka era okimanye nti lunaku lumu kigenda kuggwa era oleme kunafuwa. Jamiru mukulu n'akabinja ke abataalina ambuleera eri legiti ebabikkirira bali luddawa? Bali luddawa? Nabwe kityo baganda bange ne bannyinaze, newankubadde oli mwavu, newankubadde abaana tebasoma, tobba. Genda osabe then ogenda okole. Kyekyo kyeggaye nti n'omwavu akola ki? N'omwavu asaba. Kati kyannaku nnyo gwe toyagala kusaba, toyagala kusamira, naye ate oyagala okulya. Oliwo ku bwani nga strategy gy'olina eri emu yokka, kwezinga mu masuuka. Muulindidde ekyokulya, tosaba, tokola, tosamira. Ekyokulya ogenda kukifuna ng'oyita mwani. Gwatalina boss, gwatalina Katonda, gwatalina bajjajja, ogenda kukifuna ng'oyita mu baani. Kikyentegeeza waabaawo omukisa era omukulembeze yajja akipuliikinga kujjako ng'ensobi zammwe n'obuvunaanyizibwa mwagala bitunuza mu bantu. Kino kyennyini kye mupuliikinga omukulembeze yakipuliikinga. Mukulembeze n'aliira ku dduka, omukulembeze n'atuwa obutambi obw'enjawulo bwe bayita bannange kyekiseera era nga bwe budde. Mwalemera mu mayumba gammwe mu kiseera kino. Lulingo ng'olutalo tuluyite olukonyeemu nga tulina okuddamu to re-strategize. Ate oli asinziira mu kazigo ke. Waliwo omuwala gwe nnalabye ali mabega wa kateni nganze. Waliwo ne gwe nnalabye mabega waliyo kifiriigi bw'anywa ku juice. Loopu temujja tumanyiira.
esigiffe temugenda kutumanyira. Mbagambye tulina kugenda ku nguudo okubanja obuwanguzi bwaffe. N'omubuuza oliwa olwo oluguudo kwoli. Statement ng'eyo bweyogerwa Asadaman Makeba oli otya muto wange oli bulungi akunkumira Omukama Katonda webala obuweereza. Statement eyo bweyogerwa Asadaman Makeba nsowuliza kuba aba ku luguudo. N'ekizibu nnyo okubuulira enjiri ate nga ggwe oli mu nsaaso nyeenya. Obuulira otya enjiri ate nga ggwe oli mu nsaaso nyeenya? Lubongo yaali ku luguudo, oli mukazi gw'omuvumira nti tulina okugenda ku nguudo. Ssennyonyi ali ku luguudo, oli mukazi gw'omuvumira nti tulina okugenda ku nguudo. Omusumba gw'alina okukulembera ekisiibo. Omusumba atasobola kusiiba mu lujjudde tasobola kukulembera kisiibo. Kakati omuntu wenna nga weetunuzaamu essimu okunenya obukulembeze bwaffe n'abakulembeze baffe, musimanyanga tulina kugenda ku nguudo. Sooka obeere ku luguudo, oba tulagirire ennyoko ne kitaawo gye bali, be baba basooka ku luguudo baba bajje batuwerekere ku lulwo. Baani abagenda okukufiira? Baani abagenda okukununulira? Nga Museveni bwe yayita baani bamugendere mu nsiko nga siye. Kambabuulire, n'ensiko Museveni gye yalimu nsiko, but waliwo strategy ey'okulowooza. Nkiddamu, teyagenda bugenzi mu nsiko mafaaya. Waliwo strategy ey'okulowooza. Kati mulekeraawo okulowooza nti tugenda kweyiwa bweyiyi ku nguudo nga tuli peaceful olw'obuyinza bujje. Bambi kale bwe gubeera gutyo oliwa? Tutandike. Oba olina kuraidingira ku mibiri gy'abalala, olina kuraidingira ku musaayi gw'abalala, gwawe omaze okwogerera n'ovuma obukulembeze bwaffe nga bwe buganye okutwala abantu ku nguudo, n'ogenda gwe n'osika firiigi n'ojjamu kijuice ekinene ne weenywera abasiru bagende ku nguudo. Ali mu kazigo. Mutwagamba okujjako gavumenti kugenda ku luguudo. Kati kitegeeza gwe asoose okwekuba engalika era gwe ensonga lwaki obukulembeze bwagenze mu kkooti, kuba wagaana. Nakati wookirowooleza tonnagenda. Omanyi nze sinenya atamanyi, naye nnenya amanyi atakola kyamanyi. Bw'oba okimanyi lwaki okola kirala ng'ate opuliikinga kirala? Bw'oba omanyi ekyokukola lwaki okola kirala ng'ate opuliikinga kirala? Oli mu kazigo, oli mu nnyumba yo, oli mu esimaama, ne kitaawo tosobola mutuweereza, ne nnyoko tosobola mutuweereza. Mu lulyo lwammwe oba mu mpya zammwe mulimu bameka be mutuwadde tugende ku luguudo? Awo then tulyoke tukkirize nti ffe banafu baatuwa ebikola, kubanga toyinza kuvunaana yinginiya ku kizimbe ekitatambula gw'otawadde matiriyo. Nga tozimba nga tewali musenyu, nga tozimba nga tewali seminti. Mpa matiriyo. Njagala tugende ku nguudo ng'ompadde matiriyo. Ne bonna aboogera bali mu mayumba. Nze nkugeze nga Sadamani abadde ayogera mbadde ngenda kuwuliriza ngamba owaayi kituufu, kuba ayogerera ku luguudo, ayogerera ku ground. Ne muli mu buzigo bwammwe mwe mumanyirira obukulembeze bwaffe. Yensonga lwaki abantu nno munnange balina kukulemberwa so si kwekulembera. Era abakulembeze ba National Unity Platform kino mutandiko kisomesa abantu, otherwise bajja batawaanya nnyo. Abantu balina kukulemberwa so si kwekulembera. Mubawadde omukisa okwekulembera, batandise obbakweshoninga nga bali mu mayumba gaabwe nti lwaki tetuli ku nguudo, baani abalina obbagenderayo, baani abalina obbasookayo. Era enkya mujje mmwe nga abazira. Mujje nga abazira bamaze obbanunula, mujje nti nammwe mwanunula. Muleke obukulembeze
buzannye engeri gye bulina okuzannya kubanga bulina divertingamu ku mulabe era obukulembeze butambula ng'omusota. Obukulembeze si train. That's why Olweyaga Museveni wagga nti ngenda Masaka muteegere ku lw'ejjinja. Obukulembeze si train etambula eti kawalamuko straight nedda. Obukulembeze musota nga bulina kye bwagala okutuukako either kukuuma oba kuwamba. Kambabuulire okubeera mu gavumenti kyangu nnyo oba okufuga gavumenti kyangu nnyo okusinga okufuga opposition. Kuba yo gavumenti eba enyweza buyinza kyokka ate yo opposition enoonya obuyinza erina n'okukuuma kyerina. Kyemuva mulaba emyaka 2 n'ekitundu egisembyeyo tubadde tulina okugoba Museveni okulwana ne Museveni kyokka nga ate tulina okudifendinga abeeyita ba DF abadde baagala okutusunkumulawo tuveewo. Sitwajja kubeera ku opposition kituufu newe tulina okusinziira okugenda we twagala okukola ki okugenda. Mulaba abakulembeze baffe abamu bali mu makooti. There is one character called Kivombe. I knew ekijja. Kati mulaba abakulembeze baffe ba deputy babatadde kujja butujju. Oluusi lwakusirwa kuba batujju ne pomini wammwe kusabuka kwammwe oba osanga ne pulaani ze mwali badde nazo ennungi mugenda muzanjaala mugenda muziraga omulabe ne baba neutralizinga nekiwa gavumenti legitimacy n'okubakolako byonna byebakolako kuba bamu ne statement muzikola mu Lungereza nga mugenze oluusi kaŋŋambe ku ziraivu nga mugenze mu bitundu ebyenjawulo okwekalakaasa ebyebulaaya ne muzikola mu Luzungu. Kakati ne gye twali ekweseyo ne mutwegoberayo mwekka ne gye twali tutta empaabi nti bannaye batutta nti muli bayeekera kwate omuntu nojja ne weetetegula ne mukola bulayivu bwammwe obwo ne mwetetegula. Mwali babalabe nno b'ekibiina nga mmwe mwagala okusaanyaawo ekibiina gwate olaba mujja ne mwogera ebitoogereka. Media nungi ne bwe twagifuna twajaguliza kugifuna tetuwamanya kyagikozesa na kugikuuma. Kyova olaba osobola osanga omuntu omu temuzza baana mu masomero ewwa mu nsi ki gye bayinza okuwuliriza ne bataga nti ono muyeekerera kitta baana mu masomero mubadde nga mubiraba oluusi nga lwaki siggwe w'opuliikingidde okwokya ekibuga nga lwaki siggwe yayo ky'abaana b'amasomero. So mubeere strategic mukule era mukikkirize nti eno generation yammwe naye ate mmwe mwennyini mmwe muli okugyeyiiramu enfuufu mmwe muli okugyeyonoonera. Muleke abakulembeze bakole kye balina okukola. Kigambo obukulembeze kitegeeza beera emabega w'obukulembeze weesiga obukulembeze luckily enough mwe mulina bukulembeze si bufuzi mulina bukulembeze so si bufuzi. Muleke mukulemberwe musse kitiibwa mu bukulembeze ate mulekere ngaabo okudraginga his excellence Kyagulanyi buli lunaku mu bintu byammwe nga mulina bye mwagala olwanyisa. Simanyi oba kino his excellence Kyagulanyi akimanyiiko kati gwe akimanyiiko siye gwe akimanyiiko siye. Oli akutta omwana n'amuteeka munda mbu yakoze akatambi akaduumira okwokya abantu naye nga wali omulabyewo oyo omwana wammwe gwera nga tonnafunamu magezi nti wano we bakwagala. So nno omutegeevu essasa eritamusse liba limugamba kwekweka kuri strategizinga retreatinga. Retreat tetegeeza bunafu
editegeeza kuddamu kwetereza then re-attack. Naye temubimanyi, muli awo buli omu kati munuupu mugezi, buli omu mukulembeze n'amaanyi kaakati mugakiza Kyagulanyi. Kyova olaba abamu abagaako nti kino kikyamu ne mudda ne mukikola ne muvuma n'ovuma. Mubeeko we mukoma. Mukkirize mwesige process. Luno olutabaalo lwakonera ku media. Mukkirize enkwe ezireeteddwa ziruseeseemu bupya. Kibi nnyo okunaabisa omuntu engalo nga togenda mmuwa mmere. Muli ku bantu mubanaabisa engalo ate nga temuli mu kufumba. Twagamba leero kweyiwa ku nguudo, then where are you? Baliwo ab'otusindikidde ku luguudo tetulina okweyiwa. Nzikiriza toyinza okuba toliiwo, oyinza okuba oli mu kunoonya mpiya ng'obuweereza bwo buli ku media. Naye n'abaana b'omusumba abatasaba tebawa maanyi. Nze kutwala abaana bange mu kkanisa tuweeyo ku babo. Sigambye nti ky'obulira kikyamu nnyo ne kigenda kufuuka ekikyamu bwe kinyoomoola obukulembeze obukutwala. Oyinza okuba toli wansi wa bukulembeze buno ng'ekigendererwa kyo kyakujja tulabisanga ne pulaani zaffe buli lunaku. Wamma mwannyinaze ebbiira omukonjo oli oti ankutumidde sobola okukwandastandinga, naye si bwe bityo ebiba. Obulamu bwo bwa mugaso bw'oba okkiriza ne tulwana n'abatemu. Kyali kigambo, nkiddamu, kyali kigambo. Waliwo abajja okujja ayasama ki kakolera Museveni n'ebirala. Kirumira yagenda omu, Kaweesi yagenda omu. Abaamutuuma mwoyo gwa ggwanga tebamanyi nti omwoyo gw'eggwanga gwaleka emyoyo ku nsi, tebamanyi baana be kye balya. Weebalirire, kyali kigambo. Nkiddamu, weebalirire, kyali kigambo. Bano Magoma abakuba ezizoba obakuba enkoona osanga be bamu abakuba ezaagundi. Tebakoma kukuba zaagundi n'okukunenya bakunenya nti naye wano gundi yasukkamu. Ffe twanyumirwanga ebintu bya radio n'obuvuyo bwe ng'era bikola live wire ne programu ez'olugambo. Naye bwe yafa twakaabanga tugumusalira naye ate weegenderezanga nnyo akagambo but nabagamba senga okuzayitawo nga ndi mukyala w'omwagala I love her but awo tewabaawo mukwano. Weegenderezanga nnyo okukwatibwa oba okuttibwa naye ne wabaawo akagambo but abadde bannange teyeetiiririra, naye bannange abadde teyeebalirira, naye bannange abadde asusse. Simu eno mugikozese bulungi ku lw'obulamu bwammwe. Atakwagala bino tajja bikugamba, kubanga kyonna ekikutuukako si ggwe ajja okuba asoose. Kitegeeza nali nkirabyeko. Weegenderezanga nnyo amazina ag'okusala entuuyo gakusunza, so ku lw'obulamu bwo speed control. There is a difference between a communicator and the speaker. Don't be a speaker, be a communicator for the betterment of your life.